Olunaku lwaleero akolanga Ssenkulu w'ekibuga Kampala Engineer Andrew Kitaka alambudde ekibuga omuli ebyentambula nga mutwalidde mu nguudo ezitali zimu awamu n'akatale k'e Kasubi. Ono mu kutambula atandikidde ku luguudo lw'Entinda era nga alambudde oluguudo luno okuva ku stretcher okutuukira ddala katale aka Ntinda Market. Tusoose twasooka n'akujja mazzi mu kkubo, layini z'amazzi n'ez'amasannyalaze n'ez'amasimu. Waliwo entonotono ezikyaliwo ez'amasimu ne internet naye nga byonna bijja kugwa omwezi guno. Awo mu January n'enkuba eweddeyo emirimu gitandikire ddala okudduka ku sipiidi y'amaanyi. Era tusuubira nti omwaka guno ogujja nga tegunnagwako oluguudo olwo tujja kuba tuluggulawo. Ono mu kwogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'okulambula kuno atereeza omulimu guno era n'alambika nawwa we gutuuse awamu n'ekitunuuliddwa mu kadde akatali kawala. Era okubeera mu Ntinda Trading Center era ng'ekkubo eryo ligenda kubeera ne lanes 4, libadde ne lanes 2, lijja kuba ne lanes 4. Tusuubira nti lijja kukendeeza ku mujjuzo oguli mu kitundu ekyo kubanga awamu mu bitundu ebimu ku kkubo eryo wajja kubeerawo ebitaala wakatikkati ne mu Ntinda Trading Center wajja kubeerawo ebitaala. So abantu abadde babonaabona n'omujjuzo awo bajja kuba tebakyafuna buzibu. Takomyeko akonyako ne ku nsonga ey'ebinnya ebitandise okulabikako mu nguudo ezitali zimu okwetoolera ekibuga Kampala mu kadde kano ng'enkuba etonya. Obw'enkuba kizibu nnyo okutandika okuziddaabiriza kubanga matirio yenna gwe tuteekawo aba tannagumirawo ate enkuba ng'ejjanga emutwala. So kitukostinga kinene nnyo era kyonoona ensimbi z'omusolo naye nga tulina emergency plan yaffe ey'okuziddaabiriza. Enguudo zino ezikaddiye ennyo bwe tujjuza ebiraka bino bwe tukuba ebiraka kiba temporary kubanga oluguudo ddwo lwennyini luba lukaddiye nnyo. Ono era abuuziddwa ku nsonga eziyitira ku mikutu egitali gimu nga giraga nga bwe waliwo abakungu abatali bamu ab'ekitongole kya KCCA ababba amafuta n'ategeeza nga bwe bali mu kunoonyereza wabula ng'ebyakazuulibwa tebinnaba kutuuka ku buufu bw'abo abalina omusango guno. KCCA tebagayinaako control, tebagayinaako buvunaanyizibwa era tebalina ngeri gye basobola kukola ki kugatunda. Ebyo bimuwulidde oba bimuwulira ku social media bikyamu si bituufu. Wabula bwe wabeerawo omukozi yenna amenya amateeka oba nga alina ebikyamu byakoze tujja kumu-investigatinga era bw'anaakwatibwa nga wadde abikola waliwo amateeka agamukwata tujja kuba tumukangavvula. Wano ovudde wayokedde butereevu katale ak'e Kasubi nga kano ke kali mu kuzimbibwa era nga katunuuliddwa nti omwaka ogujja we gunaatuukira nga abasuubuzi abasoba mu 1000 be bagenda okukabaamu. Tusuubira nti mu mwezi ogwa January tugenda kuba tukaggulawo. Akatale kano kagenda kubeeramu abantu be mulabe wali ku kkubo mu masaŋŋanzira e Kasubi. Abantu bagakoledde mu kkubo okumala ebbanga ddene nnyo era bafunye obuzibu bungi oluusi emmotoka zibatomera bali awo enkuba bw'etonnya babonaabona naye kaakati tumaze obbazimbira akatale bagenda okudda bagenda kubeeramu abantu 1300. Ono atendereza omulimu we gutuuse era n'alaga essuubi nti omukulembeze w'eggwanga mweteefuteefu okubeera nga aggulawo akatale kano. Akatale kano gavumenti yetuwadde ssente ezikakola. N'olwekyo twagala nnyo okwebaza gavumenti olw'obuwagizi bwetuwadde okulaba nti abantu baffe okulaba mu butale baweebwa ebifo ebirungi basobola okukolera. Bw'avuddeyo ayolekedde butereevu oluguudo olw'ebigere okuva ewa Bakuli wuuyo Namembe Road ng'era wano nawe asimye omulimu ogutambula. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.